من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلى السورة أنا ولكم يقول إلى السورة الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورة مريم ni suratu Maryam. Kalau sana mtu aliye ya Maryam nake sio tumukumide ko Maryam tumani sinde Yesu tumani na mtu tumide ko wa Maryam neto kama tumewali ko nyanya be Maryam ila be wale kubiyoze mu kusurezi ezikumbira mbazi soba kutumiriza ngomera ni so Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa min ba'dihim khalq fetusechi muvanyuma wala labanga dokuteka okubanyuma waja babaddewo batya abali okumusoma kyatuleke esola bali serious litagabi tumumiza mulimo miswali yetu sote ateka kuboda miswali yetu semba kukola biki atende mutuka bwate naleze kumbi kulima kujuma bali makujuma bakuba tu ngatasomola bali serious muswala bakati bakungane mwatibasonga kujuma kujuma tasoka era bagamba omuntu wasobola kujuma bateka okugamba okwatisa boza kujuma kwa kujja kuluma era waliwo yabikola nesikumuleke naye otaata yatugamba kati wabisiwe byabeera ngekimate bakulima nga baba serious muswala baba serious basaale Nabi sallallahu alaihi wasallam elimu kubitendo by'ebirungi byamutendako yayambanga ku machala b'ebiki ebinjiwa sajja abali wano toli wakitalo kusinga mpaka toli wabbe kusinga mpaka tuwali kyovako bw'oyalira ku kyalo obuliri tegese bulungi nawe n'oteeka ku design ky'omanyi hata tunagenda okujja n'akusanga ng'owesa omugogo naawe oteterekanya muyambeko tewali buzibu okukolezako ku bintu tewali buzibu okukolezako ku ngoye tewali buzibu okukusiikirako ku nnyama n'atira nga gwalisiise osegedde ate tobinyuma naye nga tugenda wagamani naye ate mu abakyala tumugifuula enkola nkwatiraako temufunga muki mumuwa otugenda omugamba anti tatasula ng'ekyengoye bweziri wali nazitaddewo munnange yakuyabyeko byabisinkola nanti munanga ntembeeto nakinyiga mubakiniganda obulungi senabeera eronyiga ate omusajja kulako byosobola togenda nonyiga emmere jakuba okyoka mulanjane mukyala baa nebitunyewanga byabwe yadde omuyanjaku naye okunyiga emmere sebitokere byota terinyigika ng'olireka nam twalaiti fakhalaka min ba'dihim khalq Allahu salih naye omubaka aliso samede yayamba okukumi batugamba ng'omwatini bw'ayasiira bw'ati yadde abadde akyali mirimu akyali n'abantu be kaana kaannahu la ya'rifuhum ng'afaananga babadde tamanyi ng'ababyana kukagenda eki agenda esola nene bansiini sola ng'obe n'osigala ng'okyali kukulakiti n'osigala ku mupiira otubansiini sola n'osigala mu mboozi bansiini sola n'osigala bintu ebitalina makulu maala faayida bbiri talina mugaso gwonna naye obisigadde mukyaseeswa luboozi takusaala kyokka babamulimumpe n'onamuwa naawe n'omuwa ne munyumira obudde bw'osobola okumunyumizaamu budde bw'osobola okumukolako ebitalina makulu tokeereya swala okeereyeza swala Allah najja kubalakabulamu okeereyeza swala naawe by'osaba Allah n'abikeereya gwe swala ekitiibwa togikeereya gyakuteere Allah agenti abagenda okuddawo bwe bagenda okukola adaa'a as-swala bagenda kuba bagayalira esswala ekyokubiri wattaba'u shahawaati nga bagobera obwagazi bwaki bw'emitima gyabwe kubayita miitingi nga simanyi yasente bagenda ku makya ne basiibalayo waliwo abakyala mumukeewala tukawuliriza tukawuliriza infact galokuuma enzikiriza n'okusiraamu tubuwuliriza bamuyita kulongosaala omanye ate obusi bwa Uganda sente butwira ebintu bya Uganda wala mufubiri waliwo bagamba nti olweraga nti the problem of African people obusi bw'Abafrika bakola ki bebalina bwebagamba nti site atibo mbeere waki ewaka baagala bafume balabe oba buli omutaliibukuku baagala buli omunaalingiza alabe oba buli bonna bonna babagenze kale bagamubeere ewaka ate gw'ofulumayo
kati ekinga nakino kati olwazo gamba abeera mu leediyo ki nange ebyembuliizeko seka bwe yagambye tomunoone nakuba twali wetakuwa kumulunya otegere omuntu ogusimanya babiri essaawa temumunoowo omuntu keeka muzira nekeekaalya kyokka bambi mukazi wattu era osanga omukazi ng'aliko naye wakakabuddemu naye amaziga watudda naye agasimbuula nange bannange birikutteko amaliriza muwattu essimu ey'obusawo ey'obusimu naye aliwandiisa ayina nabanga kumya omukazi waziwandiisa dina walakolako kutuga ewakanga muli buli naye tolaba wange etampuliddeko atasobola omuzigo nakutukooye nawe wandigenze yesi tugamba tuli basiraamu ajja kubayo nkola n'ogamba ati nja kumuddira n'akulinda mu intanetayimu omwetaagira n'addamu ekigambo kyeki ogenda okwala bw'okola otya awe ng'oseese tukakola kale nze nzikiriza nnende sikuwadde okuwubulize nze kale nzikiriza nnende baganda bange twegendereza Allah kuswala wataba shahawati ebyobwagazi babyagala babiwa obudde nakazakubekajjeeyo wafere nabwe busabize nabweru abantu bajja essaawa 14 nga bali kulayi basindikalayi gwakasota anaafuna ekifo ekisooka nakkeera galinakubanabagala naye sebadde munsonyiwe buli kifo kyetegeka nabaga tetutumala muli bangi bwati abangi bajjumbidde obusiru abangi bajjumbidde ebyokuwona buli twalitjumbidde nebino ebikuddalasa kusome ewala yagenda tagalekamu nemwatulimanjawula ababijjumbidde sabanga obusiru abaweerwa okulungi abagaserabyo abamerezi ku busiraamu bagakibigenda kugwa ate nga seetunumbeyekutuuse muzikirize ebyolwalifu bifundikiraawo agamba n'abantu bali omusomo kusinkana oba tulira kusinkana ddalasa ya mwaka mujja allah yasinga okumanya oba tuba tusinkana ewalala birinira saba mwekoleramu omumisirizayi asazire ebyokumanga wano kitaba tugendeko mukasawo tuleke ewalala kolankola bwekityo ate nakolwaita mukoleki tujje tutambule tugende birinira taala kyekijja okusinga omuti omukulu kyonna asatukalibwamu okubanga eziza tutondera omusomo omuki obusiraamu bwaffe waliwo yakozesa kino ngo bakimanyi nsaba kunziriramu ensonga ey'omwenda twasoma ensonga ey'omwenda tetukome kuyaba nagamba zibadde munamba salisani tukomye ku munamba ezibadde habiri tolotuli zibadde munamba abakyala bagire bibaka bibaka nafunye kufiyewo nakaliko okuwozaawo kituufu mukadde wange kyagamba abakyala mutera okwebaka kati ate omusoka saawa nakitundu n'okugjayo bulibuye n'otandika okuzooza eswaleeto senda kusaaleeta ekituufu mukadde wange kyabirako mulimu omuntu nti abakyala eswaleeto waali abasajja naffe tawali kituufu naye ate abakyala asinza kasoma katono nnyo solanirire kasani allah alabe nange ebibisi yekuti toleka kuswala lwekyo buli kimu kikolere ku tayimu yakyo kikina akaseera kaki kakyo onyala otumira okuweereza ebibuuzo oziseka agenda kubitereka kandabe kino mbadde embuuza malayika jibuliiru mulundi ki gwe yasinga okudduka subiidi ennyo nga ataasa nabbi yusufu nga bamusuula mu kinnya bamusuula mu kinnya newe yadduka nga nabbi Musa nga egenda okukwata entende newa nabbi Ibrahim nga bamukasuka mu muliro barakallahu fikum ebibuuzo bino tubiwulidde inshaallah naye shekka musabe wole abaseekera mukati waffe shekhe yaramugambye wanje onabangazze inshaallah naye atumusuubira nti si wanabangazze sobola kusobozesa akubulungi ati inshaallah kyekibuuzo sina kubeera kitandikira wabona nakyogeddeko kyenkyogera kaleganmataataati nkiresi waliwo omweyabuuza mamuwanika ebibuuzo kino tokimanyi waliwo omweyabuuza nti yabuuza omulogaonamugati ani mubiri wamukulembeze wabaki webakkiriza abaali tolako tesenga bukeerekya allah nafuula
omuti kale ndi muntu naye ngedetawo n'afuula omuti omuntu nfuusa omuti kakati olw'amazambi gange Allah agenda gakulaatira emukola obagaddawo yakugamba awo hadatha dhalika mukyali kibaddewo nabwenanga tutuliirire bwe kiba kyali kirabise bwe kinaalabikako ojja kutubuuze tugwenansi kati mulimu ebibuuzo ebibuuzibwa nga tebirina maki tubuuze ekibuuzo ekikuyambako sigambe kino tukwata obubi naye ndabidesi kamukalisaawo ng'oli bwabuuza seeka sajja abadde mu kibira nakati ensolo n'emulya ne wasigalawo ekibatu ky'omukono gwe kyokka tukinaaze tukizinge tukisaalire nga tugwali okirabye enkomoto ensolo n'emulya ne wasigalawo kibatu kyokka byokirabye ekyo so tubuuze ebibuuzo ebirina amaki amakulu nga bigenda kuyambako ku busiraamu ese bulungi na banaye akadde kaalize naye genda bamwogera ebibuuzo obusiraamu tebukkiriza bwalagira oli musiraamu okumula ekibuuzo ekyo kikiva tekirikkirira kikinyamire kale barakallahu fikum jazakumullahu khairan kadina sekanze mbadde mbuuza osomeseza ku swala era zimanyiddwa bulungi zitaano naye wayita bbanga ki omubaka okufuna obubaka bwa swala tijaneza sikimanyi wallahu a'lam subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh seka soko tugiye mu kintu kyokka onabuuza akiwalize mu lwako n'agamba lwaki afala ta'qilun ma maana ekyategeeza nti ekigambo afala ta'qilun kitegeeza ki asoma mu Qur'an aya eri mu suratul Baqara esabulungi Allah subhanahu wa ta'ala ngatugamba atya egamba kya aya atamuruna nnasa bilbirri wa tansawna anfusakum abaffe mulagira abantu okukola obulungi bananga musaale bananga musiire bananga mutye Allah wa tansawna anfusakum ate muli muyabire ebyoyo byammwe mwatane muteekubulirira amaanyi n'ogateeka lusaala n'okusaala soma ku maanyi okulisoma bwekola kino Allah kyabaabuuza nti afala ta'qilun kugamba ekibakozesa bwekityo waliwo ate mukikwawo temulina magezi temutegeerera bulungi kwegamba mulimu mukolaki entegeera yeba mwalimu wange yaba nogamba nti obwongo buno mulimu bungi otegeke kaso mu ngeri eyo Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ebibuuzo nga byatambira kutuzuukusa Allah yabuuza ngeri yakutuzuukusa afala ta'qilun bwagamba mukola kino ate bwe mukireka obulungi buno bwewandibadde okulonja walina okusookayo ewakogamba abaana tusaale bagwe osaala naye tusaala ogamba abaana era mwana ajja kukwekalizaamu naye maama nga gwe tosaala era so omwana muyinza nga kusomera seeko tugambe tusaale naye ate tatamukola ki tata tasaala neweewuunya so tufeeyo abakola ki abakulembera kukola obulungi wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usala Aisha ayenda okusiraamu akuliza ebagamba nti tubuulire swala kyeki ng'ogenda kuba mwetegefu okwalukyawata ki kyewalita swala ng'era bw'olina okuba omusiraamu nga bwe bakubuuza nti obusiraamu kyeki osobola okubeera ng'olunyonnyola osobola okubeera ng'olulambika kye bayita mwamuwatu obusiraamu bwo n'obunyonnyola so si kubeera ng'ogati omusiraamu yayambala ekanzu omusiraamu yabeera bwati yafuna wuzu era busobola yabeeramuko neteeka n'okubuuza ati abanga obusiraamu kyeki omu yawanika asijja bakugamba nti oba yava mu ssali ly'abaami oba yava mu
abasajja abakyala naye yawanika n'agamba nti baita obusiraamu ye muntu okubeera ne busu ati obusiraamu ye muntu okubeera ne busu so naawe sibalina nsali olina singa babakufunzizza naye swala saagala nnyo kalubiriza kalusu njagekayo dakiika zange tonotono ongenda ogabira ssente oba muokuzimba twakikalizaako mugambikwa mbirengenda kyebayita eswala tukinnyonnyola mu nnyimba za mirundi ebiri kyebayita ki eswala tukinnyonnyola mu nnyimba za mirundi ebiri waliwo kyebayita aswalaatu lughatan aswalaatu lughatan eswala mu nnimi oluwalabu nga kyo oba okiwulidde aswalaatu lughatan mu lulimi oluwalabu bwe boogera eswala mu lulimi oluwalabu bategeeza adduaa bategeeza ki tugambe tutya adduaa katukamunyakukakuwa tegeetaagisa nnyo kutwala biseera bingi aswalaatu lughatan kyebayita eswala mu lulimi oluwalabu kitegeeza adduaa okusabaani Allah subhanahu wa ta'ala oba edduwa kugamba edduwa makalubiriza okutegedde wanti oba tutegedde omusiraamu wano oba okitegedde edduwa kibayita eswala dduwa nga nedduwa kitegeeza ki mu Luganda kusaba kitegeeza ki kusaba nga kyebayita eswala mu lulimi oluwalabu adduaa kitegeeza kusaba eyo ansi enekaluba ansi eyo eriko obujulizi okuva mu suratu Tawuba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alalira omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaam okubeera nga akukubirizaako okutoola zaka n'okusaddaaka yamugamba nti khudh min amwalihim sadaqa bagambe bakwate mu maali yaabwe baggyemu ki saddaaka baggyemu zaka babeere nga bakiwaayo ekyo Allah yamulagira okubeera nga akukubiriza n'okubeera nga abantu bakwata mu maali baggyemu ki zaka ne saddaaka Allah subhanahu wa ta'ala alagamye emigaso omuntu gy'agenda okufuna mu kubeera ng'akoze atya ng'asaddaase oba atudde zaka n'agamba nti aleeretwabatutonobakufakugaliyo khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim yamugamba nti eswala eyo egenda kubeera ng'ebatukuza lwaki Allah abeerisizaako abasonyiwe abateeka ebibonoono byammwe omuntu muwasaddaaka omuntu atoola zaka okuntu naso kyaku n'asonyiyibwa otegedde watuzakkihim biha Allah abeera ng'abatukuza n'emaali gye bawaddeyo naye bw'amala okugamba bw'atyo n'amugamba nti wasalli alayhim beera nga kigambo ekyo wasalli alayhim bwe tukunula ku muntu nga kyo bwe kiri kitegeeza nti wasaalire otegedde naye olwokuba twagadde amakulu gali ag'ekigambo swala kuli mu Luwalabu kiba kitegeeza nti kuno ki basabire oli bw'aleeta zaka bw'aleeta saddaaka nga imaamu amusabira ku dduwa kati Allah akuyingiwaza emaali yo Allah akiriza ky'owaddeyo Allah akusonyiwa ensobi zo naawe Allah akuteera okusaba by'okola otya mulyokola kubanga akoze ati aleese n'awaayo ate okumanya ekituufu okukusabira ne bw'oba tokusabidde malaika za Allah zikola zitya zimusabira buli yenna asaddaako obusaddaaka bwonna buli lunaku waliwo malayika bbiri ezo sikweziri waliwo ezisabira abakodo bamukono mukama bagaana okuwaayo n'obamu ezisabira abata abantu ng'ensalo zala emikono gyabwe nyatuufu gigaba tuwaayo Allahumma a'ti munfiqa khalafan kati ayina ngono byawaddeyo ono era ng'asaddaase mugazirize mukubisizeemu byawaddeyo ate era okunyegamba Allahumma a'ti mumsika tarafan ate ono ye agaane bugaana n'obusobozi abulina agaane bugaana okusaddaaka ina ibadallah eyo sije tulaze walakin twagalamu ekigamba nti wasalli alayhim beera ng'okola otya beera nga owasalira so olugambye nti eswamu nyo Oluwalabu kitegeeza ki adduaa kitegeeza kukola kutya kusaba tegeregese nze dakiika kigenze kwekyo ekyokubiri wasalaatu shar'an ate swala mu mateeka ag'obusiiramu
ag'obusiraamu eswala amateeka ag'obusiraamu bwe bakubuuza esswala mu mateeka ag'obusiraamu obudde tukigamba nti dduwa tweyongerayo kigamba nti atta'abbudu lillahi ta'ala atta'abbudu lillahi ta'ala kwekusinza Allah subhanahu wa ta'ala naye okusinza okwo Allah subhanahu wa ta'ala okweki bi aqwal kukuŋŋaanya ebigambo esswala enukuŋŋaanya okusinza ayani Allah tabaraka wa ta'ala naye nga okusinza okwo kwa biki wa bigambo wa aqwal n'ebiki n'ebikolwa nziramu esswala kuwa kusinza Allah n'ebigambo n'ebikolwa tugambe tutya esswala kuwa kusinza Allah okw'ebigambo n'ebiki n'ebikolwa kuli wali tukaddemu esswala kuwa kusinza Allah okw'ebigambo n'ebiki n'ebikolwa kiba kyabbeeyi oba mugawusumbuera kuwudde nga ne bwoddayo gamba nti nategedde esswala mu lulimi oba bagiyita addua ate mbaza obusiraamu kuwa kusinza Allah okw'ebiki okw'ebigambo n'ebikolwa kati ebigambo ebyo n'ebikolwa mahsuswati nga biriki nga ebyeyawulidde nzira nga bikoze eki byeyawulidde swala eyo ebigambo byogerera mu swala si byogerera mu katale si byogera mu kambeyi wano bateekwa okubaawo ebyawo lwaki atalimanyi omusanga asiiya kuki busiiya ulya busiiwa bwati tamanyi byawo biteekwa kubaawo ebigambo byetwogera mu swala byeyawulidde ki swala esobulungi era n'ebikolwa ebyo biba bya mu swala kukutama kuvunnama byonna bikola bitya bitambulira mu swala ebigambo ebyo n'ebikolwa muftatihatin bitakbiri nga bikuwawo ki netakbiira ey'emizizo nga bikuwawo naki netakbiira ey'emizizo takbira wakati tukisomako nga twogedde ogasibwa mu swala rukunu min arkaani swala y'emu ku mbatiza ki z'esswala era omuntu ky'otateekeddwa kuleka waba tusomesa abaana baffe abalungi batulabayita empagi mu swala empagi mu swala tevaawo wakuba nti mbadde sigimanyi nze tevaawo wakuba nti nagyerabidde tevaawo wakuba nti ngenderedde kanjireke nawallahi eteekwa okuba muki mu swalayo esobulungi kati sono takbira eyo bati mupatiza ki z'esswala naye amu emukufumetera okugwamu bwekubeera ng'oyiridde masikiri n'osanga imaamu ng'obeera ali ku maviivi oba ng'ali ku sujuudu avunnamye bwe n'oleta takbira ekutwalawa ku kiyungu ekyo imaamu kyaliko era tebirieno wammwe yokka nekyetera osaayangala subuhi ntera okubiraba ekyennaku oyinza oga nti omusiraamu kamulinde mumuwabule naye ate akusooka okutuuka n'afuluma kati n'olemererwa okuba nti musiraamu jangu eno mpajja salawati lese toteekeddwa kukireka yoolukya allahu akbar n'agenda ku mavivi asanze imaamu tayingidde mu swala alise empagi mu mpagi z'esswala baganda bange tukitereeze kasita oyingira n'osanga imaamu swala yatandikidde dda n'oyagala okugiyingira mu swala eyo oteekeddwa kusobola kuleeta ki takbiira eyo ey'ebizizo allahu akbar oyingidde mu swala naye otetakbiira endala okutwala imaamu wakolaja waali ku maviivi oba aliwa oba avunnamye ntegesa bulungi so esswala eno tugambye kuwaawo naki n'etakbiira ey'ebizizo muftatimat bitaslim ng'egabwawo naki n'essalaamu nziramu statement y'esswala mu mateeka g'obusiraamu tugambye nti atta'abbudu lillahi ta'ala okuba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala biaqwali okw'ebigambo wa af'aali n'ebikolwa maksusatin ebiriki ebiri special ebyeyawulidde awo ebyeyawulidde
netugamba nti muftatihatin bisumulwawo biggulwawo bitakbiratin ihram bitakbira eyaki ey'emisiso muftatimatin bitaslim nga biggulwawo naki n'essalaamu nga basente kati njagala mpa statement eyo manyi bw'oyogera nga tujjaayo ababaga nti alimba asaaga talina kanzijokanaagagumiini bismillah omanyi abakyala sibalabe kyala kino kyankubyemu siraba yawonesa kyala kino kyo kyabasazeeko kati sirabyemu mukyala yawonesa njagala statement swala kiki kandayo kansooke musaayi muto situka omugwe otuwe ku salaamu yogerako nno nnyo waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh waliwo n'abatabitegedde yogera waliwo abatabitegedde ebikolwa ebyeyawulidde nga bitandika bitakbiira y'emizizo nga bikomekkerezebwa bitaslimu naki musalaamu kambuze imaamu Sheikh Abdurrahman muwe bitebe mashallah ate imaamu amalokola musitaafu nze neŋŋaana mashallah jamusebo bw'onoomanya akakubiina mutokakolera saba makirize n'abagambe nti darasa emutu sente kwaba bali mu kirasi saba makusiimu zaadaka Allahu ilman wa hisba saba Allah ongera okumanya omuwalimu ate omulungi ennyo n'okukusinga obire wa mugaso eri abazaddewo n'obusiraamu awo tuvuddemu mutegereddemu tubadde tuli mu kisonga nti essola kyeki tegerekese nga tugenze musomo gugamba nti ahamiyatu assala obukulu bw'esswala obukulu bwaki nawe nobeera mu kiraasi oba olyawo osobole naawe okubaako kyofunesa mutekase ekyalimu akalimu bisimillahi awalan mu bukulu bw'esswala ekisookerwako ddala assalaatu kyebayita esswala mu birambika nti nkulu era mpa gyeyeetaagisa era kintu omuntu kyateekeddwa okufaako assalaatu ahamu arkaani islaami ba'da ashahadataini assalaatu ahamu arkaani islaami ba'da ashahadataini obusira esswala yempagi esinga obukulu oluvannyuma lwa shahada emmeka ebbiri oluvannyuma lw'omuntu okakasa teryasinzibwa mu butuufu okuggyako Allah n'okakasa nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah kahawani wa Allah empagi eddako okubanga seddugge empagi muwaka mu mpagi ez'obusiraamu ebeera ki swala nzira statement tugambye nti birambika mubyoleka mubiraga obukulu bw'esswala kwe kubeera nti esswala eyo ahamu arkaani islaami yempagi esinga okubanga nkulu nnyo mu mpagi z'obusiraamu eziri emekakozi etaano ba'da shahadataini ng'ogyeko shahada emmeka ebbiri وإلى حديث المسلمين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما صحابة إخواني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال
أتمنى تجيزا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرك نبي محمد عليه الصلاة والسلام أن ويتم يامات معاذ بن جبل أو معاذ بن جبل ويتم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن يختم Eyamani eseburonji ngazo bayiso kumutuma ekabimbi eseburonji era tugende ekabimbi okoleyo omulimu gwa da'wa nawe ne bakutuma genda eruwero nawe ne bakutuma genda ebusoga genda n'ebyokoze eki gye bakutumye kati nabbi sallallahu alaihi wasallam atuma asindika sahaba ayitibwani Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa Yaman naye yamutuma aligenda n'ebyakolatya gye yamusibirira aliko bye yamugamba okubanga asomesa abasiraamu baawa oba abantu beeyo gyakolatya gyalaze byalina okutwala ng'ekikulu ennyo byalina okutandikirako ennyo tegereze biwulirize yamugamba ng'amutuma innaka mazima ddala gwe تقدم وفي رواية إنك تأتي ولنجولك نيجولك وكين قوام وسسينكنا على قوم من أهل الكتاب إجابة رقص كلتي الكتاب ونمي قاس كلتاب نجابة كما فليكن شفاء تجبير شفاء تجبير فليكن تجبير أول ما تدعوهم choteekebwa okusooka okubakooleraako n'okubalaga babere nga bakkiriza nga bakola batya nga bakkiriza kyolina okusoosa yamugamba nti an yuwahidu llaha ta'ala bakooloole eri okwawulaani Allah subhanahu wa ta'ala muliwaya hadithi nene yamugamba nti bakoole eri shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah kati yamugamba wano nti babeere kyoteekebwa okutandikako bakoolako bakkirize kukakasiza ddala na kukkiriza ddala teryasinzibwa mutuufu okujjagaali Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri bakkirize bakakasa n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam wano waliwo ekyokuyiga twogera ku swala ne hadika otuulira bakireese kukyesembesa ku nsonga eraga nti sola kikulu naye wakyalira wakyasoose tawulira njagala tukuli wakyasoose kumugamba nti kibeere kyoteekebwa okusookawo okubakoloolerako bakkirize kola kutya twawula Allah nakakasa nti Allah yekka yakola atya yasinzibwa omwana osaye kutujja kutanga kale katukumukatula mukize nende wakwasimuke naam waalaikum salaam masha Allah jazakallahu khairan sawallahu simu yani utana kusoda watu omuntu natwala wakati bakuwa kusoda nenge yuchamunywa mweleza kusoda masha Allah akugambi nti kubanga tawhid obesongera jataka omugamba nti ye passport ekoletya eyetolebwako ibada yonna ekitegeeza nti atatirina ne bwakola ibada bifu poteya agenda kufiira kwawe ntegerekese awo nno waliwo ekirala abantu abagamba tasitansala tasitankora hijja yeeyima n'ibada ezisigadde naye nga shahada poteya nfu yaleta asamira ineyaguza taba ku basawo naye agamba kasitankolaabya kasitansala eddiini yaabwe Allah yalamula tunamula banamu baleke subhanallah agati faliyakum kibeere awwal ma tad'uhum ilayhi choteekeko soko bakolako bakikkirize an yuwahidu Allah ta'ala bakakasize ddala teryasobola mutuufu okujjakaali Allah subhanahu wa ta'ala abaana kuira tugasiyali abadeeteredde ng'enkoomera kungi naye kuira yagitabula abaana bakwateko awo tujja kutanga
Naam. Oluvannyuma lw'ekyo n'amugamba nti faidha arafu dhalika, bwe bamala okumanya ekyo, muliwaayira yamugamba nti fainuhum atwauka lidhalika, muliwaaya eddala fainuhum ajabuka lidhalika, bwe bakwangukulamu ekyo ne bamanya ekyo ne bakikola ne bakikiriza nti teyasinga okufa olujjagaali Allah, ne bakkiriza Allah, lowooza olaba katanamugamba kirala musoga kino bateekodde soba mukikkiriza basiramuke basooke kukkiriza Obusiraamu. Bwe bamala okukkiriza Obusiraamu, olwo namugamba nti faalimuhum, bayigirize oba faukbiruhum, bakole batya, bategeeze, bannyonnyole ki, obagambe nti anna Allaha masmadala Allah subhanahu wa ta'ala farada alayhim Allah yabakakasaako, Allah yabalalikako 5 salawati, eswala meka yabalalikako. Ananga abantu Allah twalaka eswala meka musayida Allah twalaka eswala meka farada alayhim 5 salawati, Allah yabaka eswala meka 5. Olaba eswala ezemu kiko kyakumeka. Kati ebikubirako omukulu w'esswala tugambe nti ahamu arkani islami, yembati y'Obusiraamu. Adhani etuuse ile zino obudde nga bumupalana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Tubadde tukyalabika obukulu bw'esswala ensonga esooka eraga nti esswala kikulu nnyo era kya bbeeyi nnyo, kwe kubeera nga nti assalaatu ahammu arkaani islaami ba'da ashahadatayn. Esswala y'empagi emu ku mpagi enkulu ennyo oluvannyuma lwa shahada emmeka ebbiri. Ese bulungi natuwa hadithi tulabe eya Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu nga musiiseewa Yaman oba Yemen. Bwe yamusindikayo n'agamba nti kyoteekeddwa okusobokerako okukola kutya bakoowole eri okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, eri okusiiza Allah yekka. Bwe bakkiriza ekyo ne bakimanya ne bakitegeera, fa'akhbiruhum, bakole batya, bategeeze, oba fa'alimuhum, bayigirize, bategeeze, bakoowole, obagambe ki? Obagambe nti anna Allaha mazimana Allah subhanahu wa ta'ala farada alayhim, Allah yabalalikako 5 salawat, swala meka 5. Eswala ezo 5 yagamba nti fi yawmihim, mu budde bwabwe obw'emisana, wa lailatihim, ne budde bwabwe obwaki. Tuyina eswala ezisaalibwa emisana n'esaalibwa obudde obwaki obw'ekiro. Era kisira, era si kituufu kuddira swala za misana n'ozitwala budde obwaki obw'ekiro.
Erao goboli mutambuze wokkirizibwa okubeera osaaga mu kidduka. Lwaki olaba asiri obudde buyinza okukwata okyali mu kidduka ate ngenda kudda obwaki obwekiro seeka ateekibulawo kiririddawa ebyo tutala tunedda awo osumiyiddwa yonna gy'oba okoze otya gy'oba otunudde ate wetudde ku mutto sisobola kutama bulungi teeka kino wansi nedda osumiyiddwa naye sotokola otya tukireka ebyo byonna byakona bukulu bwaki bwaswala ensonga tubeere ku nsonga ey'okubiri eraga obukulu bw'esswala wakati obudde bumbalana engenda bingi obudde binakutulu tubeere mu kirasi. Ensonga ey'okubiri asswalaatu esswala eyo mu bukulu bwayo ekiraga nti nkulu amala Allahu ta'ala yalagira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bilmuhafazati alayha. Allah yalagira okwenywereza mu sswala eyo n'okugyekuumirako n'okugyekwatako fi kulli haali mu buli mbeera yonna. Mu buli ki tugamba nti ensonga ey'okubiri kulirayo eri abaana abala atutabuddemukko tugambe nti ensonga ey'okubiri eraga obukulu bw'esswala muzibu teguzi kanziremu kusanga omuolyawo muwadde tetuwulidde. Tugambe nti thaniya ensonga ey'okubiri eraga obukulu bwaki bw'esswala. Amara Allahu ta'ala yalagira Allah subhanahu wa ta'ala bilmuhafazati alayha esswala eyo okukola tutya nga tugyekuumirako nga tugyekwatako tugyekwatako tutya yagamba omwalimu fi kulli haali mu buli mbeera yonna. Yalagira abantu okwekwata kuswala mu buli ki mbeera bakikyategeeza yatuwedde okulabirako hadalan wa safaran oba oli mutuuze oba oli mutambuze oteekwa obutaleka swala. Togamba kyeyekene nti ndi mu safaara ebyo swala ndowooza kampoleete n'omutambuze alina okusaala si kyokka n'ono omutuuze atali mu safaara naye nokola ki si kyokka n'agamba nti sihatan wa marwan oba oli mulamu oba oli mulwadde bukulu bwaki oba oli mulamu oba oli mulwadde. Kati newewunyako omulwadde yeekakaba musajja wattu mukazi wattu ali mu kitaana ne bamutuusa n'asaala n'osaala sula nga tasaala swala nga wallahi mulamu talina wadde ewamuluma n'aleka swala nga mubi ng'abakoze mubi zaina kyekitukwesa swala. Allah ogenda kumugamba otya toli mulwadde tolina kisonyisa neswala oteeka lwaki tosadde oli mulwadde ekirere n'omulwadde alina okusaala ki esswala yeekakaba bamutuuza bamuteteekanya atule mukikulaakola atya tosobola kusaala ng'olimiridde tiye saala ng'okoze otya ng'otudde tusobola kutuula saala ala jambi ng'okoze otya ng'obalamiridde awo saalira kumbirizi matolesa swala banga lyomalanga okyategeera biraga bukulu bwa swala ne weewuunya ennaku zino weewuunya. Omusajja agamba nti nina omukyala mukyala wange mulungi byonna abikola bulungi olwo yateguza omukuwale seera mukyala wange mwagala nnyo era kukikwatibula bulungi naye tasaala. Namala kikyakola obulungi nga tasaala kikyakola obulungi nga tasaala wangi tasaala. Abakyala abali n'abaana ab'obuwala kano nyinza okukeragala akalisewo mu bwangu. Omusajja nga tasaala swala tebamufumbirwa bw'aba tatedde kujeemera ya Katonda Allah kwani agenda kutyalungi lwaki n'omusajja naawe nga mwana wattu omukyala omwongereza omulaba era tasaala togezaako omwozi teweesembereza tobuzibwanga n'obulungi bwe obulungi bwe kiseera
tubalabako nga basika mu guwa tubalaba mu guwa kaso eswala kikulu nnyo nnyo eri abantu ababiri olusuubiro ky'okubiriza abaana b'olutali basala eswala wafa byuteesaana sobola okusaasira naye bintu bibiriye ennaku zino mu kuwasa n'okuwooba nabiki abakyala waleti yababala waleti nze sifaayo oba mubbi kasitaata waleti oba muteku oba mpisa kutayibwa njagala ekigambo kimu ki twagala twagala kutunywa twagala twagala ekigambo kimu ki twagala sente twagala kutunywa sente oba mubbi oba muki aganda bangu obulamu bw'ebidunia sente alayhi salatu wasalamu munyahadide ekigambo kya sente n'okutwalibwa ebintu by'edunia omu ku basahaba alayhi salatu wasalamu yamutumya agenda kuŋŋaanya ezzaka bwamutuma ogenda okuŋŋaanya ezzaka n'akulabo kati amawulire ne gayitingana nti gundi yakoze atya yakomyewo yazze tuyazze ne beekubiriza salatu subuhi n'asalagolo obuzibubuuzi bujjudde enseka wange eri muwanga yenseeri nakulu bategedde nti waliwo eyazzeeyo ekisawo kya ssente naye busubi agenda gabakumeka niddasobolika agenda gabakumeka kyakulagira kumeka zabiri etaano oba byokoze omutwalo omutwalo yazze ddafuna omutwalo gwatukoleredde omuziki nekola kutya neguwonga negujjula bwegwajjula alisalamu n'amaze okubasaaza n'akyuka n'abatunuulira n'amwenya yamwenya alisalamu nti bategedde mwagafunye amawulire nti akalina akatukakoza ati nakaasa yakomyemu nako ekyagabagamba nti yabaga nti ma alfaqra akhsha alayhi senga kwenda wayongeddeko waddozi senga batasazeeyo musuku wayongeddeko waddozi obuuli ababaezi okusala ekyali musunu kuba esomanyadalusu tugenda kusala kusaawa 2:2 sigezako obudde bwange sigazaayo yakika 19 sinzira kufudde bweka naye nga mukozi bubiri wani kaddara llahu mashaa tugendere ekitanda kyatugere nti nam wetukomye twatugamba nti alayhi wasalamu yatumira abasahaba be nga bakoze batyo bazze batuubidde era ndowooza nedda basalamu twagambye nti buli ajja awandiika tumuwa omutwalo sinona twalimutukola bikunda twanogako inobenaasi mufunanga ekifo ekinene muyimbanamu oteekera ota mu kifo kino ontu batumala naye olwokuba temuli kasente olabao olyegadde takujja naye bajumbira ne bajja alisosala n'abafuna n'akwere n'abagamba nti ma alfaqara akhsha alaykum nolugamba sibatirirangako bwavu oba okuguleki sibatirirangako bwavu toba kubaluma ganabejjamiro kitegere yabaga tabatirira bwavu nedda yolagala nti walakin kyensinga okubatirira an tubsata alaykum dunia Allah kwekubakulirawo eduniya n'agibawa nawe ovuga tyekisi nawe ozimekalana Allah n'agibawa nawe okulirawo nga kyensinga okubatirira fatanafasuha nemuganikokola kutya agaga nti kama kusbat nga Allah bwe yagikulirawo man qala abakugenda abasookawo Allah yagibawa bwamala gibawa fatanafasuha ne bavuganya nnyo onakulanaddalimuladdagule olwokubakyala abasaasira nasente kyawalla kuukanakugera obusiraamu naye yamuvugako lumu kati emboozi gyeyajja atunuliza atuwa nga yali muganda yabulazimu kati naga nti muganda ngaabakula mmotoka kikeero naye nagitunda mugenda sabala tayinza kumusimba yasitula kalina kati yakuteka kalina tajja nina kulewenga bavuganya bamutuniya nembuuza nti swala Qur'ani okimanyi sente z'oteeka olw'oyamba
la kati yagamba tukyesinga okubatirira ani mtume sallallahu alaykum dunya Allah kuwakulirawo oti dunia ng'atikawo fatanafasagati ngabo yakibula basooka fatanafasuha nemutandika okivuganyaamu nga bwe baali bakivuganyaamu n'agamba nti nemusikirire nga lwabakola batya bwe basikirira kyasinga otutirira ne muno waako okuuma ng'osaala alhamdu kabukulume ng'olina obusiraamu kabukulume ng'ojja n'osaala bagagabanga tebasaala swala naye olugwemmanyi yagamba nti Allah singa baali bamuwa ssente nanzimodera ebyokusaala tabanikwako wasaala kati okuba omwavu ng'olina eddiini wahuwa afdal kyekyebbee ng'olina ki eddiini natugambye nti esswala eno mu bukulu bwayo omusiraamu yalagirwa okugisaala mu mbeera yonna oba oli mulwadde olina okusaala oba oli mu lugendo olina okusaala kakiraga bukulu bwaki wasala mukkiriza obudde kati bwe mukola sipiidi olyawo ebinunanjirisa ne Allah subhanahu wa ta'ala musoge bolekako aya eno Allah nakatati hafidhu ala salawati wassalatu lwusta waqumu lillahi qanitin Allah tulagira okwekumira ku ssala okugisaala ala kulli haali mu buli ki mu mbeera yonna kati Allah beti muyimirizeewo ssala muzeekwateko waqumu lillahi qanitin mwinire maaso ga Allah nga muli beetoowaze nga muli bakkakka kusaala ssala naye abazadde abali wano oguma otya n'otwala omwana ku ssomero gyagenda okumala emyezi 3 nga teri sswala n'oguma ng'oteekayo emitwalo 50 n'ogula yunifoomu aba omwana waagula ali mu sekendule nga yunifoomu ekoma waggulu wa lisaani gugy'omututte teri sswala kikyonoonya sitandadi teri omwana akuka omusawo nimba siraamu tuswale mukiddamu tuswale kuti Allah omwana w'omusiraamu tawangaalira tabeera mu kifo watayigira swala oba kale watasaala swala amunayoti amalayo myezi 3 mutasadde omulinda addewako ngati Maimuna Saala ng'olina olugendo lunene lw'obwekisa olugendo ng'olina lunene lw'obwekisa ngati saala eswala nga gyaba nga teri nti teri swala obulimba eswala erina okubanga kikulu abasajja abano bakadde bange mukadde wange olibooza n'ampulira n'abalala wama mukadde wange mwayangebega tumusaba eswala baaki balwange naye mukadde wange baaki balwange osira emmere kati lwaki mwemuva ku mbeera bakadde bamugu baabakuliza muwala bawaleddeebi abakulabe bakalaza bagalabwa bakadde bafaa mu myaka egyo mukadde wamuteesoteri wabimanyi bayinza okutulira nekibonga evaayo asituwaiwaiwaka amazzi omugezi wakoze otya wasadde subhanallah niyo olwaleero muzaseeka abaana anabakwata nojja ne masjidi balimuwonera n'omulekewa wokimanyi nti abamu sibalina okubanga mugisaala temugireka wakadde bamwanga okubanga babatwala mu masjidi nayesolwaki musaala kadwalasikolulitu naye olwalira abantu oyo tebakyakutwalalabu kati mu ngeri yonna olina okusaala swala olina okuyiriza okuswala eddakiika zinguba zimpalanye Allah kale tugende kusomera kusala era bikokulu w'eswala gende kusomera okugenda ey'okusatu banaafuna n'ey'okuna nabaasinziriramu naye muwe pasenti maliriza thalithan esswala mu bukulu bwayo assalatu wasiyatu rasulillah sallallahu alayhi wasallama al-akhiratu li ummatihi esswala kyekiraamo ky'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam kyeyasembyayo eri abantu bakumali kyekiraamo ky'omubaka alayhi wassalam kyeyasembyayo eri abantu bakumali
تيسير الله صحابة إخواني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم شاري اتيامو شوبك عليه الصلاة والسلام إتاسيما يا غامت الصلاة بنان الصلاة ناجدهم الصلاة أيوك سيرك أسيك الله أيوك سيرك أكفا أسيك الله نغاك يا غامت الصلاة 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 Nusaka wacara wale kesora wamba bani ya kumubadilisha swala wamba wacara kesora yemeka bataka kukolea usara atameka kumeka kwape wacara wale munanjulira mwanyo kolea fumbi kwa ngobogote uvi wakose wasara swala muzibanayo Allah sasa hilo mwacara Allah kama tuwashahida min ahad washahida shahida min ahad wala nyingine wako na ujuzi kama kwamba ngine na mganga katuma na kulikuwa kwa sinja kuleta wewe wako na tukaja kumchukua tu wewe mtu akasema Mungu zao na sasa tukuindekee mpaka tupate wao mchukua ati sina mtaona ni mpaka wewe kulia nota pita ni change chukuzi usomoro kusali swala mzima na ndio chicha sija kule nangamba mtufsija kulimba otwagereza misalo wangasa ezenjiro nangamba sija kulimba na kusubuhi tawali dhuhuri tawali asri tawali magharibi anaza sala tarawih wanje tukoye ni Allah raba Allah hali nasema watu kama Allah musoni hivyo ngabo wewe unyaka sala gawagamu kana no konusa ninga kusoro kujala mugalele mu baroto tasala sorati mwana basala tutu basinga no muntu sala kunkai patangu mubija wewe demwe kumisa min aina la mubija tasala no sanu ne yewanda zimusiramu wa tasala bagana bagi as-sala ensona yesenyo kiyamo kye basaba bazalida bali wano mu bintu by'omuteeko kutwala nga bikulu nnyo ebibazalide ey'abaana bakwira abantu bammwe kubakubiza basala esima sote tuliwakwala muzayari bisinga otumaliza dawsiyo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis-salah wa'mur ahlaka bis-salah Allah kugamba nti lagira abantu kirage Allah kyalagira omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam wa atba'i nabati n'abagoberezi n'abakukiriza Allah amulagira ki yavuga nti lagira abantu okusala as-salah balagire wasabika alayha mumikirize kukyo nyo musajja okyalagira abantu mu-salah n'oteeka kimukula kimukikola omutyabeeyo yenna alekessola olwakolese baana babaluwala kutambula nga bali lukunya n'afuluma amakala ga busiraamu n'agenda nga babeera bweru Allahu akbar ng'ebisambi biri bweru naye ng'abamaka ga musiraamu Allah saasale bakadde bafa baali basajja bamu saabalaba nga tuwaliyo ng'oli muto nnyo naye abamu betusembereddeko tubasajja bakulu batulumiza wallahi bona banga bantu Islamu wa makakani g'okubamukolako wangi nga makakani g'okubamu ofumbire watali Islamu kyaka gy'ebisibaayi n'ayiriza kuvaawo era omu yatugambako kakulira nnyo yagamba ng'ayinza okukuleka n'afumba emmere n'abayita ne banno mwenna ne mugumala kuzijjaka babazaala n'abagamba nti ekibampisizza mwenna sula ono oba mayimuuno ono muzaalo kusetaddamu okuyina mu lujjalu kyeyakoze kive sikikkiriza nenakaki n'akatuka kubawo era namubaamu akati Allah bwati wataala bavuddeyo musajja mulesi naye olwaleero bamafanye eddembe ate oba gwefunye n'omusajja n'amuwolereza munaamu n'afunye munaamu tobeereye amuzimbidde akayumba
amugudde akamotoka nate naye yeevuga osiraamu w'omwana wo okkiriza omutume mu kamotoka bagamuteeka ku mmeeza emmotoka n'obusiraamu omwana wo olabanga emmotoka ogifuna omwana wo afuna obusiraamu olabanga kyekibbeeyi wallahi nga baliwera niye omusajja yabalira n'omukolo otofaayo ogenda kugula ekanzu olw'okukola otagamba gusulimaani n'akuliza n'ebigambo ebimu kodookoge waliwo n'abakyala abeekaza basenga bebasenga ab'ensonga waliwo akabiro kaakoti okatambula nnyo nga senga yabalira omuwala ono ddiiri baleete mu maka g'akatawaalo baleetemu omusajja atali nti musiraamu kati kutufaayo omanyi wakati bajja kutukiza naye kwekyobookola mugambe enfula egasiramusi kati bw'anaatuuka awayambale kanzu akole bw'ati ne subhanallah kyekibakozeeko omusiraamu omuntu temukiza ti eddiini entuufu abatukulembera babeeranga mu ssanyu sahaba ayitibwa radiyallahu yagamba ati kunna adilla twali banoobongo twali tetumanyiddwa faasana allahu bilislam allah n'atusitula n'atubundukulaku obusiraamu katunonezaawo ebitulonda bisiraamu alhamdulillah ala kulli hal tumwebaza allah alladhi hadana lilislam yatumanyiira obusiraamu tumusaba allah tumwezi tuwangalire mu busiraamu okalamusinga ekyabbeeteekana musiraamu teri nebakulaga kyobaki teriyo kyebagenda kukulaga bakisinga obusiraamu teri abakyala obusiraamu omubuvudde gateekanagatano ate nakuziindaganamu omukulu wesitwatwalira ebisonga mmeka ssatu budde tunaakunayagadde enkya insha allahu taala ndowooza ku makyalo tunaatunyeukadde tunayongeza musongo gugamba nti ahamiyatu ssala obukulu bwaki bw'essala n'obulungi bw'essala tusobodde kutuukako asifal waktu tusinzira kale bakola katya tukafaanagana eddakiika zino eziri ettaano njagalayo anaamulira ensonga ssatu nga bwe nzireese eziraga obukulu bw'essala nsonga mmeka ssatu ziremutako mu nsabo kamukyalimu akakubiri akala akakubiri kagala kunswaza nti tekaliizo naye zino bwenziga tera zikola akakubiri kibwe kiri kikola aliwa obudde bugenzi saagala kuisaamu yadakiika emu dakiika abiri naye dakiika nnya bwezibalema ate bwewanika omukono tukkaanya bwewanika omukono okujjako wala abato naye bwewanika omukono muli mukunganzi ensonga ezo nezikulema muomba ssente bwewanika nezikulema gwokwaki maaso oba obaddewo tebagenda kuwa ssente kati bwogenda kumufati naam aliwa wadisi fadwa wasituka siku ile chikaziweddeyo obukulu bw'esswala jamuloonzina lukuvu oliyawulidde nankole batamuga semberawo oba otya osigala ensonga esooka obukulu bw'esswala baada shahadataini wangu ndugu zangu ni siza kumisa kila kutokubi nsonga y'okubiri yadde statement yabuzemu okutereera naye namwe omukuwadde amara allahu taala بالمحافظة على الصلاة على كل حال تدعون فيه بالسلام ما شاء الله وإليه بالسلام إلى التغيير بالسلام الصلاة وصية والله أكبر وزنا وزير والكندور يجون مسلمين صلى الله عليه وسلم مسلمون sisi sawa obancha ila mungu sawa tele baraka akinzize soma meka sawa tugamye nti ukubwa swala ye mpaki engumu kufanya mashahada meka epi yesino
ensonga ey'okubiri tugamba nti esswala ekiraga mu obukulu bwayo amara Allahu taala yagira Allah subhanahu wa taala bilmuhafadati alaiha okuba omuntu akyekwatako ajenywerezaako ala kulli haali mu buli ki mbeera yonna. N'ensonga eyokusatu tugambe nti kyekyali ekiraamo ky'omubaka Muhammad alayhi salaamu ekikola kitya ekyasembayo eri abantu ba umuzindaalo. Now, so obudde bw'ebintu bufaanaganye saba kasera ebigambo ebyo asonyiwa obusuubizi bwamu n'abatonde mwebale kutumbira kalusu mwebale kweteesa bwebityo bitambula ekya inshallah basuubiza njanja tunayolezaako inshallah tulabe ekinajjako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا